Beki banga liri mwaka nga mukaaga kubanga zia mutwala mu Nick Products nga temuna kumumanya mwenna aba TV abaani zeroja zia mutwala mu Nick Products wa mukulu Kirangwa Joseph. Okay, nga tetunatuuka waawo Nick Products Chosen omusanga wa mukwatagana mutya mwefuna mutya emboozi eyo mpanvu najja gitematema nga sina kulaba abaana abo bachoze Beki nasobola kulaba maama waabwe nga tukola mulimu gwe gumu ne maama wa Beki nga tulunda nkoko ku faamu y'emu Masaka. Tulunda enkoko abaana batandika okujjawo mu weekend mbategeera nga Beki atandise okukola ki okuyimba Choze Beki atandise okukola ki okuyimba kati nze ogwo mulimu gwe nkola ki nguvaamu bwe nguvaamu bombaleke Masaka njija mu Nick ate ebiseera ebyo Beki yali ayimba nga bwe nkunyonyodde kitegeera twagulawo mukwano ku famire yaabwe ndi wa mukwano ninga wa Luganda mu famire mukwano si bya Luganda just mukwano bwenje Masaka bwenje ne Kampala mu Nick otandika okukola mu bizigo ba Beki mbaleke Masaka tuziga tuogerezeganya bwe tuogerezeganya Beki ngagala kujja tani yakola muki mu Nick nga yicha yagala ne mugamba ino jendi binyiga kujja sobola kola ki kukola kwaje twatambuzanga bigere waga kuwe bizigo ngena no tunda mu field tutambuza bigere bola abana ba plastic atambuza plastic abo nge tukola kasobola kweta muganda wange ne muganda naye Rebeka ndiganze mwita Rebeka nja kwesa nnyo Rebeka nyoga Rebeka ebintu nzo bisobola naye ngeri gyoyimba omugagga ono tusomuta gitingana kuteka muki sente Kirangwa Joseph omugagga wa Nick kati mubalira omupiira ogwo kati omupiira ogwo nagumubalira nga nakagenda mu Nick nga nange tebamanyi kati bwenda mu Nick bantegeera nga nze abasinga otunda mu Nick ebizigo bwe namanyikibwa kwanza mu mwaka gumu bali bantegedde kati bantegeera era omugagga ngulira emmotoka ne driving permit gye nnina omugagga wa Nick yakola ki yagimba ku sente ze kitegeera bantegeera kati bwe bantegeera manyikiddwa mu kampuni ne muno kutambuza ebizigo banjijje mbangulidde emmotoka ntandika okusuubuza muleta Chosen muleta ntya waliyo promotion tetugakola promotion e Masaka n'embalala promotion weebaayo nkubira Beki juga twawummulanga naye muleta ayimbe wano mu kuwummula nagakolangayo party ne birema ate bamanyi kitegeera kati mubotamanya bajja bankuza bampa promotion bangulidde emmotoka funye driving permit bantadde mu kusuubuza tani kusuubuza ebizigo kati nkubira Beki muga Beki tafunye chance tulina promotion egenda kuba Masaka n'embalala owulira bwe mukubira se mugamba yiya akayimba akawana Nick Products omugagga ono asobola okuteekamu ki sente ngenda kuyiya engeri gyojja wano bakoze bantegedde mu Nick nemanyi nakye njogedde twasaba kukola ki kigaana promotion etuuka bwetuuka nga twogerezegana bukimu kitambula nga nkikola ki ngamba akayimba akayiyiza olunaku lutuuka lwa promotion e Masaka wetuuka e Masaka mukubira nti Beki tutuuse Masaka promotion yali amaanyi twagenda ku luguudo kwonna tugaba ebizigo t-shirt emmotoka nga mpitirivu era naye yategeera naye sinamukubira naye nakola ki n'ategeera naku lutuuka bwe lutuuka abayimbi baliwo bangi tebamumanyi kati nze nga nkolagana n'oyo gwe bali bawadde okukola system ey'okubayimbi biki ko naye namugamba ddanga n'omugagga wa Nick namugamba ajja ku stage ayimba bw'ayimba yayimba akayimba kaali kalungi nziruka ow'omugagga yali atudde mu audience mabega teboyo gye yali nziruka ow'omugagga mugamba oli muganda wange nadde gambyeko yali ali mu kuyimba ngamba ng'ayimba bulungi okitegeera Beki avudde ku stage anze okukola ki yasanyusa abantu sijja kulaba nkulimbe bwe yasanyusa abantu ava ku stage bwe yava ku stage kyesigambye mu kujja yajja ne manager we nga yani oyo tata w'oyo omwana tata wa Hurimu Bamitaloni yali manager we alina abaana basatu bwe kiri omugagga mulaba omugagga appreciating Beki njagala otuusaawo kati tutuuka ku mugagga tugala mugagga mumanya gamba ne muganda muganda wange kitegeera nga ono muganda wange ngamba ayimba bulungi nnyo
Beki yajja ne baasa kyesaategeera yajja ne baasa nga mulimu siddi kuba gikwasanze nanyigako munda nga mulimu siddi nza mulimu n'obuwandiike obumusaba amuteekemu ki sente maga nze kenyini mwaga nze yamukwasa ebbaasa twogerezeganya nga tuyimiridde jo mwaga yayimirira bwati mu kutulaba bwe tuti yayimirira kati omugaga ajjayo emitwalo 10 agiwa beki simanyi babeki akyabijjukira nenze byonna mbimanyi ajja emitwalo 10 agiwa beki bwagiwa beki amugamba sente zinkwadde sizakulya za transport yakuleeta enkyembalala jo tugenda kukola Masaka ku olwo ng'enkera wa Mbalala muga transport eyo wa Mbalala ogirejje okole kyekimu nga bw'okoze wa wano beki asanyuka muga mukwasa ebbaasa bulungi beki asanyukira nnyo biki beki asanyuka nnyo nga bagenda nani ne Roni bagenda ne Roni enkeera Mbalala tutuse ku Mbalala kati ku Mbalala beki tiyayimba mbuza lwaki kubanga ono manager we yalowooza nti ono Nick agenda kubbaani beki yetayagala beki agende Mbalala manager we beki yajja late kwa namukwiranga amasimu beki temutuuka muliwa Mbalala byali byamusana ate wane Masaka byali bya kiro kati batuuka kumbi event ekoze ki ewedde nga nnyonnyola nti ono atayagala tujje Roni atayagala tujje biki tuwogerezegana n'omugagga tekirina buzibu biki tukomawo ffe Kampala nali ndawo nga beki ankubira jua bejjako essimu newogerezeganya omugagga ne beki nanange bwenjigana n'omugagga w'ebityo mwaka ki ogwo gwe twogera omwaka 2018 mbasirabidde 2018 beki nga One Product bamwaniriza nkubira ngamba lojja mugagga wa Nick yambise ku kampuni ndagira kampuni gyeri mugamba jamu empambire byonna mbivuga ajja ku Nick awo amena webbanga juga ku kampuni awo twabeerangawo atulyawo kyamisana ebisigadde gwe weegulira nze yamulabiriranga kitegeera wulira beki ne mukola akayimba kabankuza ng'atambula mu kkubo nga tewali amumanyi kitegeera naye awo wonna awo mukula juga yali yakazaala oyo Hurimu nga ne mu Nick era omugagga yali takimanyi nti alina n'omuki n'omwana naye nga nze nkimanyi kyama mwana alinga myezi egi era nga nakawere kitegeera ate jjukira ebiseera ebyo bali bafunyemu n'obutakkaanya naye taata w'omwana oyo manager we njiwawo omubiri abeera ku Nick nga talina kyakulya nga nva mu field mba ngenda mu field okugenda osuubuza jo namalanga olwo mu wiiki mulekera akasente yasulangawo mu kampuni yabangawo Kiwolo nga mwasula waliwo emifaliso nga bwasula naye nga ze newange wenkolaki wempangisa nga ekiganye kyonna jua nze kampuni naye njirudde mmanyi omugagga oli kinamwagalako yetayagala baasoma yali ayagala kiki kyosobola okukola nze saasoma naye yankuza nti ensonga nakolanga nnyo n'amaanyi nga beki era mba mutendeka nga mabeki kuba kuyimba nnyo kitegeera wemala eyo nomugagga talina tayagala bino byaki yagala kiki kyosobola kukola bega tukamukolera akayimba afuka star nga ndi naye era nga nkyatambula naye tugerezeganya nza mugayidi nga mukuba ettuufu lyalina kukola okukwata tutuuka atandika weyafuka star beki yakyuka mu mbeera bwakyuka mu mbeera kampuni esazawo mujjamu contract ntaddewo contract ya myaka 2 yakyuka mu mbeera nga afuuse serebu jjukira kampuni wekukolera nabo bako byogikolera baali bamugambanga batuuka ku show kwa ne show gye yasembayo mumugo banjimanyi yali Masaka kyali kivulu kya CBS kyebyemizanyo Mwambias batuuka ku show yali takyagaba bizigo bya kampuni takyagaba t-shirt nga yabivaako takyagyogerako era show gye yasembayo okukolera Nick owulira yali Kwambias kwe kumuguba tiyalinya na ku stage yayimbira wansi mu audience mwanjuga bakyaliyo namubongako yamala n'atambula n'akola ki ngano omugagga yamugulira emmotoka akawundo mpya yakwata ekkubo yadda wa Kamenyo juu ya Kamenyo yali ambasada wa Nick yali nakwesigama kwani kuono nolwedde era amaze fuuka sita ensi mutegedde awo ekitegedde adda wa Kamenyo juga twali mu biseera bya Christmas
kati gwe omulimu gwa Nick oguvaako otya? Omulimu gwa Nick nguvaako ntoka nguvaako nga twogezana ne Becky buli kimu awo twogera nga manye nange mu Nick navuddeyo biki nga mbuulira ali wakamenyo twogerezeganya ku showroom ntero basangayo nguvaako mulimu nzidako ko mu kyalo mbeerako mu kyalo ajje Masaka ne tumiitinga twogera ngero tuwadde tukolaki twogera nange kimu ekikola ekibeerawo nkimanya ava wakamenyo agenda wa lutalo kati wava wa lutalo nzira mu kwatagana naye kitegeera ebyo byonna bye muyiseemu mu Nick omukubidde ekikopo akubye hiti y'abankuza nga omuli emabega byonna kati bwakedde ng'akugobye bwakedde nga ngobye peni ki gy'owulira? peni mpulira peni nnyingi nnyo omuntu gwe nayirayo omubiri natanjijjukira ate mu butanjijjukira nayagala okuleka nga nze antadde wansi nnyo ate nga sirina na kye nnina kitegeera nze kisooka bandaba ntambula ne sereevu bamanyi nina sente naddala ab'ewaffe nze waffe twali muntu gwe nsobola nti sirina sente nga ntambula ne sereevu ajje waffe mu kyalo addajjayo ngenda naye kitegeera ekisooka nsula seebase ovuga emmotoka n'ogenda eggulu nemuyimba n'ogivuga n'ogize Kampala kitegeera yaduka ekiseera nateeka akazito ekiseera nateeka akazito nga buli kinnya kyenkuba mu luguudo ntema ssente ogotuuka e Kampala olina emitwalo 5 muvuze mugenze eggulu mugende nga buli kinnya kyokuba kutema ssente egyo abajja kujukanze gamazima yantemanga mutwalo notuuka e Kampala olina okudda ewaka juga yasula buddo nze nsula buloba owulira transport oyo yampanga emitwalo 10 oba tokyayina ate nga katujjukira nga nkoowa nnyo nze owulira otuukanga ku sho n'obanja ssente n'onfuna microphone ng'olumu tutambula mu motoka ffeka talina bodyguard nti anaakola kya naamuyirawo mubiri eyo tugatuukayo njagala ontangaazeemu ku management ya Chosen Becky obadde okola ngaani? Badde nkola ebintu bibiri bayizeyo bingi lwakuba nti tewali muntu abadde asobola kubikola yenga ng'ogyeko gwogo okuyimba ebisigadde nze abadde abikola bitya badde muvuga nza mitinga bakiraya nti nze akwata essimu y'emirimu nze abawa lisiiti owulira nze agenda wa Maria's Bridal nenjjayo engoye nze amanya olugoye lwagenda okukolaki okwambala nenzijja nenzitwala naye nga ne mu kutwala transport oyo tamumpa nkozesa kuziiza zeyansasudde ku wiikendi ze nokozesako transport n'omusaba gamba Becky mpayo ku transport ntwalayo engoye zino ng'anyiiga aba amanyi yakoze eki yakwadde ssente oyina okitegeera zinatuwako mu mbeera nalinako omukyala n'agenda ebweru nandekera omwana muto naye sina busobozi kitegeera nkola ne serebu ate sina na busobozi bulabira famire yange nandekera omwana wa myezi 7 nembonabona n'omwana nsuubira okuba ofuna wano kasente tanakosikakolaki omukyala yakulekawo yandekawo mukyala sina mukyala agende yali ku kyeyo naye agenda tetukkaanya nti lwansonga naye sina busobozi bulabirawo famire yange ate ng'okola nga nkola kituufu nkola ebbanga ndiomaze ne Chosen Becky biki by'omufunye sijaga nti mufunyemu ekirungi tesikiraba kuba ekisooka ndaaga ate yetadaaga yalina investment nyingi zakoze nga tuliife eming'anjirako era nga nsayininga nako oba takola ani atakola kale no waliwo twatuuka ekiseera nga weekend tusobola emikolo ena naye natuuka nange nembuuka nga buli mukolo gwa sente meka atandikira ku miliyoni 2 taka wansi wa miliyoni 2 kisinzira kifo gye kiri oba Masaka kwaira miliyoni 3.4 wane Kampala kwaira miliyoni 2.2 kuddago taka wansi miliyoni 2 segera naye akwezo miliyoni 2 ogenda funako emitwalo 10 owulira kubanga nze nsula buloba ojjako transport wagumunya ate oli sure nti nezo ojja zifuna ojja kukuba ekinya mu luguudo azikola eki akusala essente okitegeera nga tugisobola okukola emikolo 4 ze miliyoni z'emmeka 8 naye nga gwinako emitwalo 10 nga n'oluusi tezigenda kuwera bagenda kukusala ate ekisooka ye bw'omubanja anyiiga tagala kumubanja yayina embeera gye yagamba ye tebamutegeerera naye nga ze 10 azikusasula takusasula
ng'azinsasula naye nga zisasula mu butundutundu ng'olumu tusobola okukola kangeze nti twakoze ku weekend waliwo twakolanga ku olwokuna olwokutaano olwomukaaga Sundays ennaku ezi 4 tuzikola nga alina okumpa emitwalo ameka 4 naye nga ajja kukuwa emitwalo ago 2 ate atuuka ekiseera wulira kino zino ennaku zitaliza kukola nga kukubira essimu olina omuvuga ayita kusasula transport wuwo ali mu mbeera y'omutegeerera omukyalo ono ali manageable omuntu tasobola tolasobola kumanaginga Becky muzibu nnyo embeera omulaba wano mu TV ku mukolo n'amala okuyimba n'afukamira kitegeera yakolera bbaawe birthday nalaba abayimbi abajja naye nenyamira namulenga singa bakimanya ekiri emabega satu basobola kujja wano kitegeera sina mutima mubi ye nga ye alimu omutima gw'obutaagaliza kitegeera nze yanguwa ku mulimu lwaki yanguwa ku mulimu lwaki nsula bulo oba yasula buddo nakozesanga omutwalo gumu 10,4 neeyiyanga makanfune boda ya looni ntuusa waali mu budde juga yakubiranga amasimu akweta sipiidi n'okujja mu bwangu nfuna boda ku mitwalo 7 ya looni Becky yategeera nti nguze boda ye yali amanyi ngiguze na cash kwa saamugamba alaba ndabe kitegeera yategeera nti nguze boda ye yalowooza nti mubba nanguba ku mulimu yasooka nanga alooja mpa essimu yange y'emirimu mpe ne risiiti nembuuza ate lwaki nembuuza mu mutima nenga kitegeeza boda neyakoze eki yamunyiizizza era wayitayo wiiki emu yangamba ebigambo bino wammanga yangamba looja badde nkuwanga emitwalo 10 nga nguze boda eyo jukira yayo natandika gisasula miliyoni 10 okuggwayo yanga looja nde nkuwa emitwalo 10 ngenda sobola kuwa emitwalo 5 ng'alaba ndoza alinga mpa ssente nnyingi nsobozezza n'okukolaki n'okunganya emitwalo 7 nengulaki nziba negamba namugamba sis nze muyita sis Becky njasobola okukola sina buzibu mbaddewo naye mu buli mbeera njasobola okukola naye ebigambo bye mu kubingamba yali azimba Masaka emizigo nangamba looja olaba embeera gye ndipitamu ndi mu kuzimba sina bulungi ssente nga nasobola kukuwa emitwalo 5 nibwa sis tekirina buzibu njasobola okukola embeera bwe neetereera ono nnyongeza ki anyonyongeza ssente we yalaba nga nzikiriza okukola nangamba nja kukubira bate bwe yaŋŋamba tiyankubira yali ayagala neegobe neseegoba era mama we yamubuuza mulokole mama we muyita mulokole waki looja wamugobye ye abagamba looja yeegobye kula erikoodi balaba nti mbuze piki yafunye piki neyeegoba ogambye Chosen Becky tali manageable naye ate ffe bwe tulaba ba Amil ono omukulu yani Amil tumulaba nga ye manager Amil si ye manager akolanga kwa kisooka tebabeera bombi Amil mukimulaba fa babeera mabega fa balaba ekituufu Amil alina iwe gy'abeera ne Becky alina abeera buddo Amil ajja naku nga 2 n'akola ki n'agenda naye Amil basobola mukubira ku ssimu ye nga muwa omulimu kati bamukubira amuwa omulimu agusinira ku ssimu ya Becky ne boogerezeganya tamenejingako Becky naye asobola omuwabula kati ngola nti batadde oluyimba olupya ne bakola challenge kubanga nze ondaba nze yakwatanga essimu nga bakola challenge buli kimu kimanyi nokola challenge nga 10 ne bazitereka kati gwe wateekayo video omanyi bagikoze ku olwo ate bufumbo kinaawe twali bufumbo bwamu buli bufumbo sisobola kukira nje omwakyanga negoma bufumbo bwa Amil ne Becky yo omukyala nga yalina amakubo ge mangi ate Amil musajja mulungi era wakitiibwa era wagonjebwa naye omukazi ye buzibu nti asobola okukera ku makya ne muvuga ne tugende Masaka ne mugaa agenze mu kyalo ewaabwe ninga tugenda kusula mu ambiance nga tulina nga tuli nayo omulala ninga Amil amanyi nti tuli wa mulokole nankubira Amil nga sokombe ku Becky awo nempalapalanya awo nenkizibaawo kituli mbadde mbiina netugende nabugawa netusulayo kumala wiiki nga Amil yamanyi tuli Masaka kitegeera batwagenze kukola tugenzesanga mu bede bino byenjogera mbinako n'obukakafu kakati abadde akikola atya kuba public figure okumusanga n'omusajja omulala
andi kiri bwe kiti tosobola kumutegeera ayambala bulungi masiki ye nagenda mu ambiasi ntukuba ambiasi tugende nabugaba nga ayambadde masiki kati nze Roger nza muyirawo mubiri kitegeera tosobola kumutegeera bikoma mu bbaala obeera oba wamu ne space omugaga ne Chosen Beki olwadde mba mumanyi asobola kukolako nze mukwano kitegeera nga asobola kukolako nze mukwano nga sisobola kuvaayo kukola ki kola kino ne bwe kiti era Beki nze munyigira ku mutima ku bantu bye yalinyigiddwe wano mu Uganda tiyalinyigidde Roger tiyalingobye ku mulimu kubanga nze namuyirawo mubiri tuvudde wala kitegeera bonna basanze Kampala Kabere Amiri amusanze Kampala Kabere Amiri amusanze wano Kampala Kabere ani amusanze wano Kampala kitegeera naye yali badde anyiiga atya yali talina kunyiiza linnya Roger. Amiri amuyinamu abaana bameka sofa aminamu bagamba 2 naye omwana asembayo Amiri kyemusaba amutwale ku DNA kyenyinza omugamba nandi gulaza amakubo ono gayitamu nizo otavaayo kunyonyola kukubo lino naliri nenga amakubo weegali. Twogere ku ssaawa zino Amiri akyali mu mbeera nnungi ne Chosen Beki bayawukana dda kyenyinza okukugamba kabe nkunyonyodde nti omukazi ekisooka omukazi asinga Amiri kasente kati omuntu akusinga kasente osobola mumuwa amateeka ekibadde okimanyi yesu musobola okuba mumweyagala laavu oba omusajja ngaakwagala naye nti jjukira ali n'abayimbi kati nze mbadde mu byabayimbi mbimanyi sobola kera nkyanga neegomba kufuna mukyala muyimbi tekisoboka kubamanyi obukodyo bwe bakola mukazi agamba nti ali ku sha agenze ejjinja naye ngomanyi gyalaze nga Roger amuvuza amututte entebe ekitegedde ekyo nkategeera yabere straight ono mu kamera nkwatagana ki eya Chosen Beki ne camera person we enkwatagana eyo yo weeri era abantu babagala okulaba bagende balabe videos bateeka ku TikTok yaabwe muvubuka muyita Kadiru era ayinza okuba yaze mu kifo kya Amiri bwe twogerera naye babagala okumanya mazima bagende betegereze nnyo videos bakola ate nga lwaki ekisooka babeera aba sawa bina oba nga tewali kukuba bifaananyi oba waliwo okukuba ebifaananyi babeera aba nobogende nesawa ene budde osobola musangayo mu nnyumba ate nze nza kugamba amazima ati nze mbadde naabo ebbanga lyonna Kadiru yansanga ku mulimo engeri gyali yeeyisaamu nga yakajja nali ngimanyi nikakati engeri gye yeeyisaamu ngimanyi naye Kadiru ali so friendly eri Amiri nedda ssebo ne vidiyo ezimu we ziri nga bali bonna byabaako eri emabega mu kusooka katanaakutegeera ono kitegedde katanaakumutegeera naye kati yamutegeera nagamba ono anjagalira omukazi Kadiri Amiri nga agamba Kadiru yaba nakitegeera kwera yali abasanzeeko akitegeera ati njagala otangaaze ensi because gwali mu kubinyonyola obadde munda nnyo ate nga mwava wala njagala ontangaaze ogambye nti Amiri yabasanga nako atya olwatuuka omanye kati njogera mazima era oyo wiino wegenda obbawa olwatuuka Amiri agenda e Buddo bali bafunamu butakkaanya nani ne mukyala we Beki akangeneko wa e Buddo ndabeko ki ku baana bwatuuka e Buddo asooka ayingira mu nnyumba jua waliwo gate kati yasanga waliwo omwana avuggula ebintu wabweru yayingira naye kitegedde naona mukuyingira ne Amiri we yatuukira ne bayingira siga nti yakonkona ne bamuggulira nedda wayingira mu nnyumba asanga Beki atabula kacaayi asiise wali amagi Amiri agamba nga Beki alinga alina bwategekera agamba oba bibye yagenda obbirya waliwo mutabani we omukulu bamuyita Ether ngamba owaloni ennaku ezo yali Masaka eyo yali yamulwaddemu ng'ali Masaka namugamba mutabani we Ether ng'agamba taata we Amiri taata Anko Kadiru ali mu kisenge ko Kadiru ng'abuuza ko Amiri abuuza okakasa nti Amiri agenda mu kisenge bwagenda mu kisenge
asanga Ssenkagala akoze ki yeebase awujjaddeko amubuuza atandika ddi okubeera wano kati ono yagenda mu kisenge ono n'adduka n'adduka nayesubira mu Boys Quarter atandika ddi okubeera wano nawulirako dda nti obeera wano osula wano watandika ddi namuga afuluma nkwagala emirako n'obukakafu obusinga kwabo tubona avayo ne bagamba kiki bukakafu mbuyina tebalwana Amiri teyalwana musajja Amiri wa Kiwago ne teyalwana yamufulumya buki bufulumye ne baaga we ya kamera n'agimukasuka nga fuluma okuddamu okulwanira Rebecca ne yekwekawa mu Boys Quarter kwa Amiri amutya anywa bulabe nze Amiri nyini yabingamba ate n'abalala n'emikwano gyange babeere waka Amiri nga kwate sima gikubira bulungi kwatwogera sana okulaga chati ye kitegeera kati ekitibwe kyali then Amiri conclusion ye wakati unaga Becky mutade oba mukwogerezaganya ye anaga nti kujuka ya direct sije waliwo n'abaaliwo era ne bakosa Amiri kitegeera okwanti saavayo kujja mawulire ninga lwera abaaliwo yoko mu mote mubimanyi kitegeera niga tukuluno Amiri kyemmanyi wana muntu nga atudde wansi n'alowooza tasobola kuddigana ne Rebecca. You said Becky has 4 kids. Ayina abaana basatu. Buli mwana alina daddy we. Bana babiri kyengambye Amiri owokubiri amutwale ku DNA owokubiri wani owa Amiri amutwale ku DNA owokubiri wanakizula nti uwe ajja kuba uwe sijaga nti si uwe naye amutwale ku DNA. Roger bino byonna omu esegenda kujajinga lulwo lwaki obyogera eri Chuzen Becky? Mbyogera lwa nsonga nnyingi era nja zigamba esooka Becky yagana okunjijukira batya nti omuntu gwenvudde naye ewala kinnamubeererawo ekyamaanyi ayina yagala nze nneme kusituka mbeere wansi owulira ekyo kisooka nti Becky yagana okunjijukira ne wenkoze naye ebadde agamba nti kale ewa nfunye akakadde Roger kamweko $20 yagana okukikola owulira ekyokubiri nze famire yange tisobola gigamba nti sirina ssente kwambeera ne serebu kwaye serebu bamulaba investments ze baziraba kitegeera ye agenda mu maaso naye ate nze ndi wansi kitegeera mbagamba nti sirina ssente owulira ekyokusatu sirina famire kubanga nze ensonga sirina busobozi busobola kulabira famire yagenda lwebyo ekyokusatu nga sebaka nebeerawo tukoze show nobeera nga tuwebase ate nga tofuna na ssente nze yamuleeta mu Nick ebadde agamba noloja wa Luganda kitegeera netuba tukwata netuba tukoonaganye tuba twalina okutula mu kumeza netukolaki netuteesa ekisooka tayagala kuteesa tubamuwabula era kino nkigamba Becky wabe yasinga ssente yasinga ssente nti twali muntu asobola kikyamu tekiriiyo kyova olaba akola ensobi nnyingi atwali akola ki amuwabula Becky alomuleko concert y'abantu yadde noemu kujjako ya David Lutalo namulabayo concert nnyingi gulowooza lwaki talina mugamba nti waayi genda oyimbireko omuyimbi oli talina mugamba nti waayi genda okolewo oti tibamuwazeeyo ku booda ndi ku booda era nvuga booda omulimu gwange gwa kuvuga booda naye nalibadde nvuga booda nalibadde sivuga booda bino byonna kiki kyoyigamu nga tomaliriza Roger kuba abayimbi oba baddemu Chuzen Becky asobola okuwa experience bino byonna kiki kyoyigamu kinayizeemu nti ebiseera ebisinga si kirungi kwemalira muntu nze Becky alina bwe yampa okulima nanga Roger alimawo naye akeera ku makya nangobawo nga nsimbyewo ebitooke ntaddemu amaanyi buloba kweyagulawo ettaka ebuloba nangobawo nengamba Becky owange ne bw'aba akugoba ava out of blue oba naawe olina empisa embi nti ate nyinza okuba tetusobola kuba nnyo perfect naye tulinga Abafrika abooluganda nze okuvaayo okwogera bino ebigambo ebibi byakoze bisinga ebirungi byankoledde tenyinza okugamba kuba Becky sina kyemufunyeemu kinalibadde ndi ku booda omanyi booda kyetegeeza so genda ine njikulaga
manyi beda kyetegeeza nze Roger nabadde nvuga boda nina driving permit yange ndi musajja muvuzi mulungi wa motoka kitegeera siina mulimu emirimu gya leero ogimanyi nti oli agwa gwakola ki gwamanyi tusakira majja nti nonya kuvuga motoka wina kuwa motoka atakola ki manyi bino byonna byoyogedde how safe nze ekisooka essaawa eno siri safe bantiisatiisa nkimanyi muyinza okuwulira enkeera amugala Roger bamukutte Roger bamuwambye bantiisatiisa ekisooka ateekako abasajja bankwate in case of anything Becky era nkimanyi bagenda kunkwata naye abivunaanyizibwako ye Becky siga nti njogedde buli kimu nkimazeeyo nedda ssebo bingi era ajja kuddayo yeewuunya gero Roger kino wakitakyogeddeeko ekitegeeza mulekeddeyo nga ye omuki omuntu siga nti nzize mu kamera mukola ki muweebuula nedda era nansonyiwa abanyiize ku ekyo ekitono kyenjogeddeko banansonyiwa okunyiiga naye nange nina obusungu era nabo batule beekube mu mutima Roger yali badde avuga booda nze wenkutwala wensulo oyinza okwennyamiramu ogamba yono omuntu adde atambula ne serebu osula otya era osula mu luumu efaanana eti nensula mu singa oluumu ekisooka $8,000 Roger nemukubira nlandiyodi wange noyogera naye abadde atambula ne Susan Becky kuba ekisooka Becky nze jjukira Becky nagaana nze okugenda mu nnyumba ey'ebbeeyi atandisa okukola naye olw'embeera ze nenga Becky budde bwonna yeekyanga bwe yeekyanga nkangaze nyingidde ennyumba ya $220 nangoba aye nensasula esimbi maasi nnungi kitegeera kaba kaweddemu naye kansigale wansi nsigala nga ndi muntu waaki nyekesa embeera yonna ekyuse so okuddayo mu mbeera yange ey'owansi kati atambula ne Kadiru tebattiŋŋana gwe bwekuba essaawa era essimu Kadiru yayinza ogikwata nekino kankigambe ne duleeva gwanziriza mu bigere ayadde akwata emirimu era nga ye duleeva nga yemadde enkola naye bamugobye kati Kadiru yabe naye abikola yavuga yabeera n'omukazi byonna genjogera ge mazima babeera bombi Kadiru byonna bibiri bimeka kuba kati gwabimanyi kwati essaawa eno Becky talina amiri ekitegeeza ne amiri yadde akola Kadiru yagenda okukola ki yabikola ate omuntu asinze otutabula Kadiru mbuza lwaki nze Becky abadde n'abantu be nga mbamanyi n'ensirika nga ne amiri so amukwata simu kukola ki mukubira naye no bwe yazze Kadiru nayagala awambe sisitimu kino nkigamba era mujja kiraba Becky agenda ggwa mu music kubanga ekisooka oba ku muntu nga ekyobugagga kyalina kamera anaina ekyobugagga nga kamera Kadiru ate alina kabugagga ki talina bugagga ekyobugagga kyalina kamera lwaki ogamba nti agenda kugwa abantu babadde alina ekisooka nze mbadde mundu mmenye gyali mbadde muntu wa mugaso gyali kitegeera kulebeka oyo nga buli kimu nkikola kitegeera tugenze ku mukolo manjiza ssente ndese microphone mufunidde ekyokulya ogenda okutuula ku mmotoka okuvuga ng'okoye n'okukoowa gyemirimu gyokka gyokola ebbali kitegeera nga gikooyeza nga neguyita nakukola ki kugukola kitegeera kati nvuddewo sisuubira nti ngenda kuddamu okukwatagana ne Becky tekisoboka ekisooka mubeereddewo yeyagana okunjijukira which is okay gyali kitegeera abantu bangi abayimiriza embalaba bebaza abantu abababeereddewo kitegeera naafuna kyamuwa naafuna kyamukolera kitegeera Rebecca omulokole agamba kati saala ki gy'osabira Susan Becky sijja musabira saala mbi sisobola musabira saala mbi nedda nja musabira esaala ennungi naye yeekube mu mutima ajjukire ku bantu abamubeereddewo talina buli omu muyisa bubi oba Susan Becky naye talina ssente ng'omulaba nga mukola naye nga talina ssente waliwo ebikalu byatuuseeko nga muli mwenna ngenda kunnyonnyola Becky ekyamazima mwe temumumanyi naye akasente akawezezza ebbanga lye mbadde naye aguze amataka gali mu $5,000,000 $5,000,000 mu $5,000,000
e Kampala alina ettaka wano e Buloba erigula miliyoni ezigenda mu 2 kuliko n'omukono gwange nze yali mufunira nagaana okumpa ssente z'ekibulooka naye nembireka nti wa Luganda awo yangobye we nali nsimbye ebitooke nangobawo wiiki nga 2 emabega ku 3 wiiki singa 3 emabega yagula ettaka miliyoni 18 ku Mityana era road kuno owetera Kikonge ne babulooka yagano bawa ssente bamufunira ettaka eryo yitayagala buli muntu amufunako ka ssente omuntu akututa ku ttaka tomuyiseemu ekyo kimanyi nga tagenda kale oba omuntu oli mulokole naye si mulokole mu mutima mulokole mu bigambo asaba mulokole nno ssebo mulokole naye ye ebintu byakola si byabalokole maama we mukyala mulokole nze maama we yandekeranga enkoko n'enzirunda ezize maama we nga tuli mu nkoko ngagenze kusaba naye abantu abakuliraanye wali badde obajjukira kitegeera bakubeererawo e Masaka alinayo emizige egiri nga 2 alinayo n'obupoloti butali buzimbeko kitegeera naye ngaebyo nabikoze tuli bameka nze saawa eno siina dda akapoloti siina na mulimu omulimu gwa boda si mulimu kitegeera naye nga byonna era bitaddeko emikono nga mbiraba bwe nti n'otuukayo ne wennyamira mu mutima n'omuvuga ne mugenda e Masaka ne mumalayo wiiki n'alambula projects ze nga n'oluusi ekyokulada kikuwerawo mu budde n'omuvuga n'omuzza wano e Kampala n'okwata ekkubo neogenda mu kazigo ko neweebaka naye musuubiramu bwe kiti essaawa eno nange nali nsuubira okuba nga nina ewange kitegeera oba nekabanga nyumba ya lumuzi 3 nga nina ewange kinali musuubiramu negamba kanetandisa okukola noono muganda wange olamu bujja kyuka naye kyagaana oli atuuka nanjatulya nangamba looja tisobola kukutwala bweru tyonna kutwala ebweru ogenda sigalayo kwamakubako nya atisti chance gyalina akoleki atisti antwala ebweru kitegeera mugende nkolereko eyo okyasobola oyamba omuyimbi yenna sisuubira nti simanya oba abayimbi bonna beeyisanga ono kitegeera nze nina obulumi bwange ku mutima muganda wange nina obulumi ku mutima kitegeera obeera ku kkubo okwo kiro mpewo neekufuuwa naye nga buli mpewo weekufuuwa ojjukira nogamba wali osuzeeko enjala nga ate Chosen Beka omubanja muganda wange kankikubuulire kino Beka oyo omulaba muntu akekkereza nnyo ssente osobola okuva ewuwe juga nze sina mukyala waka ovayo nga tonyedde kyali nogenda nomumitinga ku makya mugenda wala oba kaseesewwa mulina kera ne muvuga kitegeera juga emmotoka gyavuga si y'amaanyi waliwo ovuga emmotoka nowira nga yalisaanye nedduka kusingako awo naye mu lugendo lwonna nga mutambula tasobola kuguyadde gonja wa 10 sikutegedde muvuze muva Kampala mudda Masaka tutera nnyo oyimirira erukaya tasobola kugulira wadde gonja wa 10 naye yatuuka ekiseera kale nayagala okyukakyukamu ngaolumu agula kale nga kimukwatawo ku mutima nga tugenda netukola netukoma ne miliyoni zaffe 4 mu mmotoka nga nze azinya ne kabina juga nze abanja balance naye nga siinaako zange muganda wange natuuka kisaana nga wabbekinda neke mubba kisegeera naye nenga sijja kukola mutima mubi gwa kukolaki nze kanjiba omubiri yalimanya kyalimpa natuuka kisaana nemubalako nti oba natuuka kisaana nenkola nga byonna nabigumira byonna naye nga kyemubalako waligamba nti oba ntwala wa nga sigenda kudda Uganda naye nayo kyagaana natuuka nakinja kyona n'okukina tona nangamba lojja sijja kukutwala wantu wonna ojja kusigalayo njagala tukole twali ngenda kukola naye wano buno ogigi wadafuna ebwera ade tasobola kulinyisa tasobola baba bonna balinyisizza naye nga passport njirina nja kusigalayo kola naye akimanyi kyami wanze natuuka neŋŋamba muntu wange neŋŋamba sayira ajanyina kufuna mulimo sayira ajanyina kgenda bweru kubanga ono omuntu gweni naye amanyi twabadde tugabana ku kino ekitono kyetukola ki kyetufuna naye kyagaana. Evan, do you have another question or we sign out? Okay. Obugambo obusembayo nze Beka Sino yambulookinga namukubirako ng'atumye omuntu ajjano n'ebisumuluzo bya we nali nnimira ajuga akolawo ekikomera nnimira munda
nagaana okukwata essimu zange nenkuba essimu nambulookinga nenkubira Kadiru oyo juga tebateŋŋana Kadiru yeefuula talina kyamanyina nga wate mwabadde ki abaluganda naye nekale kyenakwata ennamba za Kadiru nensimula mu ssimu yange nga nkitegedde ye muki kuba omuntu ng'owamagezi yabadde agamba Rebecca oyo namugamba tokola booti kitegeera kuba naye sobola kukubira Amiri twakyabeera bombi nakubira Kadiru nemugamba Kadiru Rebecca yanoonya ebisumuzo naye wakyakoze bw'ati njagala njokoleeko naye Rebecca yamugamba saagala kwogera ne Roja nenfuna nene nengira noono yali anoonya ebisumuzo mugamba kubira Rebecca njogereko naye yamugamba saagala kwogera ne Roja Amiri okwatagana naye bulungi nemukubira essimu ene saana nasobola gikwata ye tobirina buzibu siina buzibu naye ate Kadiru ye buzibu kuba azze mu bulamu bwa Rebecca agala amugobeko bano bonna atandika ekintu ekipya kwanza biri naye nabigumira kitegeera naye bino byazamwongeramu namwongeramu ate no nayongera okuba omubi kwanza mubeereddewo ngire embeera ze nakolaki nazigumira nensirika nembeerawo kati ono yazinga nattabula kati weebuuze nono driver gwadde bakafuna bamugobye gwebuza tebuza lwaki